ensonga esooka gyendaba nga nkulu nnyo mubitera okuvaako okwekuba omugongo okulemererwa okuwuliziganya wakati w'ababiri. Abantu bano bakwatagana ne bakwatagana mu bulungi galaavu weeri, naye okulemerera okukwatagana n'okuwuliziganya kinene ng'omukyala omwami tategeera mukyala kyayogera, olulimi lwayogera omukyala talutegeera, n'omwami olulimi lwayogera omukyala takola atya, talutegeera. Kati kyandibadde solution ya byonna olulimi luno lugatte, buli omu olulimi lwayogera lube nga lutegeereka saidi zombi. Mukyala amubuuza nti lwaki okeereye ewaka okutuuka ewaka, n'omwami nga kyabuuza omukyala, n'omukyala nga kyabuuza omwami, anti bonna bakola bava ku mulimu, lwaki okeereye? Omukyala agenda okwogera olulimi lwayogera ng'omusajja takola atya, talutegeera, kimukeereeza kutuuka waka. Munnange kireetera omusajja okwekuba emabega naga oba omukyala wange oba omwami wange embeera si nnungi. Kati mbireetera okwekuba omugongo kwekuba nti olulimi luganya okutegeerekeka oluli wakati w'ababiri. Njagala tukkaanye ffenna nti teriyo bayinza kuwangaala babiri okuggyako nga bafuna okusoowagana. Okusoowagana bwe kubaawo olulimi luno nga luteredde, okusoowagana kukola kutya? Kuvaawo. Naye olulimi lutategeerekeka, munno n'akunnyonnyola ekintu n'annyonnyola ky'annyonnyola nga mu butuufu kiganya okutegeerekeka. Tuddayo wali ku nsiima, ayinza okuba yasiima atalina lulimi lwajja kutegeera kubanga levels oluusi nazo zireeta ennimi okwawukana. Actually, I had some engagements today, so it's the reason as to why I've delayed. Ng'ono engagements zayogerako ategeeramu birala. Sekananda siri ku lulimi luzungu oba luwarabu oba lunankole nti onayogedde lunankola ate onayogedde lunubbi. Wabula ndi the same language these people they are communicating, they are using. Olulimi lwe lumu, Luganda ku Luganda. Wabula ekiremesezza olulimi lwenjogerako ennyinnyonnyola ono gy'annyonnyoddemu etategeerekeka, era ono gwannyonnyola okuba nti bimulemye okukola kutya okutegeera. Kandi ekyokulabirako mbadde mulangooza ennaku ezo Seka Ismaila n'omukyala namba wegayirireko omwami wange yankubye omugongo ebbanga, naye kirabika nga kirabika nga twandyawukanira ddala ebyaddala. N'embeera wakati w'ababiri, ensonga omukyala gy'ayina agamba nti bba wange alemedde okutegeera kye mugamba, aganye okunsonyiwa. Omusajja bw'ombuuza agamba nti byayogera ono sikola ntya, sibitegeera, nere kankimaleyo bulungi. Omwami yatuuka ewaka kiro ssaawa 3 ez'ekiro, omukyala taliwo, kuligi kuliko kufulu. N'abuuza mukyala wange yalazeewa. Omukyala agamba yali agenze ku birthday eya muganda we, teyasibula mwami. Birthday party ya muko. Ku birthday teyasibula mwami, n'agenda. Omwami agenda okudda agamba nti singa kyabadde birthday ddala emabega yonna obadde ng'onsaba, lwaki olwaleero tonsabye? Mukyala agamba nedda saakusabye, nti embaga yabaddeko birthday yabaddeko endongo, nga tojja kunzikiriza genda mu ndongo. Omwami agamba nti nedda sikikkiriza, wateeka okuba waliwo ekirala. Wakomawo ssaawa mmeka? Tinakomawo ssaawa 7. Ate omwami agamba nagenda okudda ku ssaawa 10 ngera kukyaliko kufulu ekiro. Kati olulimi oluli wakati awo lulemesezza bano okukola kutya okutereera. Omusajja agamba nedda sigenda kuddamu kubeera mu kazannyo kali, ono omuntu ayinza okuba nga yabadde mu birala.